But of course I have to thank my wife when it comes to Bebe ya soka. Kubanga abakyala bano batuzimba nnyo era bw'otunuulira trend yaffe abayimbi abasinga okubeera successful to the success that you look at ojja kutunuulira nti bali married stable homes because jojja emirembe jojja plan you must have that person you fear. Bw'omala Katonda olina okuba n'omuntu gw'otya daily nti bwe nzirayo essaawa 10 banaŋŋamba kyanaŋŋamba kisisa naye kati gwe okyagambwako Bebe anti kati ensobi awo wejjira kasita ofiiringa nga golina ntagambwako oba owedde because imagine ebintu byonna bye naali badde nkola singa nali sitidde Zuene tosobola kubeerawo tosobola you definitely do bintu bikyamu ne bwoba ogenza okukola olowoleza mu kunywa olowoleza mu bakazi naye oba n'omuntu anaga bw'anaawulira kino then ng'okendeeza then n'okomawo eka ne bwoba ne sente z'okoze ne mutuula n'obaako n'omuntu bwe mudiscussinga what to do with it so ffe twatandika tuli bato and all my success has Bebe Cool kibabeeredde bafans bange kibabeeredde kyangu kumpagira olw'okuba I'm modeled well from the inside ne bw'ofuluma no toyambadde bulungi omukyala nagano yambala bulungi kati faani agenda okukulaba ng'omukyala akutegesa Zuene ampaji y'amaanyi nnyo mu bulamu obwo apparently yep and then definitely comes my family Gagama family members who are not new 45 noyambuka ku retirement okuva 45 paka nga 70. When we look ndowooza gagamelo emu ku ezo strong fan base eziri mu music industry egwanga Uganda olunaku olwo basobodde okuba nti bakusupurizinga si gwe mulundi ogubanga gusoose kitegeeza ki eri abantu abayimbi abatabagezaako nti no babuildinga fan base yaabwe and things like that? Well, it's very important because it's the key to learning loyalty munsi and omuntu yena atalina loyalty munsi they are not humans because you have to be loyal to something in life. You have to believe in something in life. These fans make you feel a message to the artists, they should know these fans make you feel like you're wanted, your family. Yes. You know when there's a problem there's always somebody for you. When you're in sorrow or happiness, you're together. Kibi nnyo okubeera artist ne bobeera ne hit songs nga tolina those close personal fans who really make, like you can see in this compound, they're never new. Bwe tubeera mu byonna bye tubeeramu kugamba it's a very good feeling and it's what they should work towards. Because bakuyamba n'okubuulira all mistakes. Most singers and all over, they're facing a lot of problems because they don't have that attachment to a closest circle. Esobola okujja ne ga no, this was right, this was wrong. It's not just a matter of support. It comes out to abantu abasobola n'okuwabula. So that is the circle gy'olaba nti. At 45, it has not been a bed of roses since obadde oyita kakeka kokka. Never. But what has been your lowest moments as you turn 45 and you're approaching 50? Well, I cannot specifically now point at any lowest moments because in some life ebizibu sibitwalanga bizibu bitwalanga challenges, which definitely you must expect challenges in life. Yes. Otherwise you cannot describe day if there was no night. Ogamba okusiima ekirungi ky'olina okusooka nga okubeera mu bulamu obuzibu gw'okusiima nti n'okulaba enjawulo nti okoze olina kuba nga wali tolina then bw'ofuna n'omanya nti so anti kati that is the difference in age. Olaba when I make 45 binali mpita ebizibu si bizibu tebyali bizibu. Those were the challenges, so I see things differently. But wogamba nti challenges kyezali awo omuntu zabayise, maybe my lowest was a moment when I thought I was to die when I was short. Yes. Olaba you're going to leave your family. But thank God spirit yange always very high. I never look at the negative. Okay.
At 45 still tekiba nti nno olw'okuba gwe Bebe Cool nti ogwasembayo okubeera owakabi mu ggwanga lino wabaawo abakwatizaako okuzimba brand nga Bebe Cool wadde Moses Sali ayinza okuba nti waali naye w'amaanyi. Attributions ki oba bantu ki abo abakwatiddeko to be the Bebe Cool olunaku olwaleero w'oyogera Moses bagamba Sali ayogedde? Of course, God comes first. Katonda, because guidance eyo gyeva. If you have somebody you fear. Kizibu nnyo omuntu nga tolina muntu gw'otya mu nsi. But of course I have to thank my wife when it comes to Bebe Cool. Yeah, soka. Kubanga abakyala bano batuzimba nnyo. Era bw'otunuulira trend yaffe abayimbi abasinga okubeera successful to the success that you look at, ojja kutunuulira nti bali married stable. Stable homes, because jojja emirembe jojja plan, you must have that person you fear. Bw'omala Katonda olina okuba n'omuntu gw'otya daily nti bwe nzirayo essaawa 10 banaŋŋamba kyanaŋŋamba kisisa naye kati gwe okyagambwako Bebe anti kati ensobi awo wejjira kasita ofiiringa nga golina ntagambwako oba owedde. Because imagine ebintu byonna bye naali badde nkola singa nali sitidde Zuene. Tosobola kubeerawo. Tosobola. You definitely do bintu bikyamu. Ne bw'oba ogenza okukola olowoleza mu kunywa, olowoleza mu bakazi, naye bw'oba n'omuntu anaga bw'anaawulira kino then ng'okendeeza. Then n'okomawo eka ne bw'oba ne sente z'okoze ne mutuula n'obaako n'omuntu bwe mudiscussinga what to do with it. So ffe twatandika tuli bato. And all my success as Bebe Cool kibabeeredde bafans bange, kibabeeredde kyangu kumpagira olw'okuba I'm modeled well from the inside. Ne bw'ofuluma toyambadde bulungi omukyala nagano yambala bulungi kati faana agenda okukulaba ng'omukyala akutegesa. Zuene ampagi y'amaanyi nnyo mu bulamu obwo. Yep. And then definitely comes my family, Gagama family members who are not new. Gagama family erimu abantu abasalawo tebafaayo ky'ogamba. They don't care. They know who I am, so they will build me to what ebbanga eryo lyonna. Imagine it was the first big group one of Uganda supporting omuyimbi. So ne bemba kutaluyimba ne bembeera n'ebizibu, they approach me individually, ne bwebaba n'ebizibu. So a relationship nebanga engaidinga ne bw'obaayo ekintu nga tekyali ntuuseeko nga kiyinza okubeera dangerous, oyinza okusanga omuntu nakubira essimu naga rasta eggulu kiri bwe kiti kati tukole bwe tuti. So as time has gone by ne bafuuka very important in my decision making. So if every time you make the right decisions, you're definitely going to succeed. Myaka 5 gye gibulayo tugende ku nsonga gye watugamba nti ati ogenda banga oyimba reggae music. How far with that dream? Ogenda lekerawo okuyimba up and wine wadde mu reggae music again? Kirabika tekijja kusoboka kuba mpulira amaanyi gakyali mangi. No, seriously. You know, sisobola ku. At that time I could have said a lot, but now ebisigadde bibeera more towards God. Okay. Lwansonga tosobola kumanya what comes. I feel I'm still flowing strong, stronger than before. I mean, in my life 2 weeks ago when I stood 150 kilograms of weight bench. 150. I think I hold before. Nalisizisobola. Okay. Naye kati ku bench, if I can carry 150 kgs, then what are you talking about? Ekisembereyo ddala twakulabyeko ewa mukulu Nobert Mao, tetumanyi wabadde ogenze kola ki, but si gwe gusoose akuba nti osisinkana offices ez'amanyi ekyo. A few days ago still wali ne Balamu ng'oli mu State House. Muni kugoba kaki? Amazima n'obwenkanya. Of course bwe mba ngenze okulaba omukulu mbeera n'ebintu bya mirundi ebiri personal n'ebiri national. Of course, tula mu brief meeting the president and we had to reschedule kuba yali koye atenga avaawo aina meeting endala. We're discussing on personal issues so akwogera, but also musical issues. Mwenna mukimanyi nti we still have a battle to realign the music industry. So every time we get an opportunity tubeera tubiteekawo.
Then secondly, we discuss Balam twogera ku bintu ne president reconciliation n'okulaba engeri gye tukolamu ebintu byaffe nga tuzza emyoyo gy'abantu. So tulina okubeera president ajja kukyala Hoima 17th I think of next month of this month. Ng'era tugenda mwezi ensonga ez'okulaba nti manyi bwe tuba tutunulira ebintu bya ensi yaffe kati ffe tetukyatunulira nnyo individual olina okukola ekintu n'olaba nti abantu ba benefiting. So that was it. Then we twagenze wa Honorable Mao, we still are following up on the music industry okulaba amateeka gatuyambye gatya. Now that ayingidde mu office eyo tumukozeseza tutya ffe nga music industry kubanga twetaaga ebintu bingi okukyuka okuviira ddala mu parliament. Kati ye okuva lwe twalaba president ne Bujingo ono comedian yawandika document n'agiwa president n'agireferring ewa General Sale n'atuyita eggulu ne tutuula ng'abayimbi ne tulaba biki ebyetaagisa okutereeza where exactly naddala nga tutandikidde mu mateeka kuba tosobola kutereeza birala nga mateeka makyamu. Kati bwe tumaliriza ekyo ekya General Sale kati ate ne tujja mu ministries. Kati tuli mu ministries tulobinga, then bwe tuva ministries tudde mu cabinet weggwa, then bidde mu parliament agreeing okukyusa obuwayiro obwo obuprotectinga music industry oba entertainment industry ne arts zonna wamu. So twabadde tulina okuddamu okweyanjula ne twanjula n'ensonga. Lucky enough omwami oyo gw'olaba ali so clever. Nze mu bakulembeze be naalabye mu ba politicians be naalabye oyo musajja alina amagezi wootukiza okuba nti nno oli mu position nga Honorable Mao gy'alimu olina okuba nga olina amagezi nga toyagala eggwanga. We had a very good conversation n'atulaga follow up n'akkiriza okutuchampioninga kubanga ye amanyi value ya industry yaffe. Industry yaffe determining ebintu bingi. So twakimaliriza bulungi era tuzzeemu buto kati akikutte mu ngalo ate nga tukola naye ne Attorney General at the same time. Being an elder, being an elder in the business, tetuyinza butakubuuza ku leadership because era wadde oli mukulu mu industry era n'obukulembeze bukwatako basindi bazzeemu ne beeteeza mu ntebe ne balonda interim committee. I think what is your projection about that? Tekibeera nti basindi beeterezeza mu ntebe, kibeera nti that is omanyi obukulembeze bubeera n'ennono how things can be done bwe biba biganya. Olaba nga Kenya bwe kiri oba bwe kyali nti bwe tebunnaba tumala wiiki namba nga tukyabala tukakasa then gwe tolanga gundi kati n'ekyo bwe kigaana bwe baba basibaganye bagambe nti bakola gavumenti eyawamu bintu bingi. So the process era ekintu ekya okulonda bwe kituuse nti bwe kiba ekyo kiganye then mufune interim leadership. Interim leadership etugire tutwala then when people wake up and they are sober minded bulungi then musobola okulonda nga mwenna mutegedde lwaki. Era yesterday mu meeting eyo mwabaddemu ne Lord Bitem mujjukira nabagana nali simumanyi kati tolaba nti mumanyi era I managed to recognize him ne mwebaza then ne mugaa nti kati ogenda kuwulira ensonga lwaki twali tugamba ebintu etwali tugamba ne tubikula empapula zabadde nga 50 page ku page nga tuzibikulira Honorable Mao nga definitely ne bwe mba nziwadde Lord Bitem teyali sobodde kola ki kuzanjula. Okay? Era nabeera so surprised nawuliriza throughout the whole meeting and we agreed together nti what matters si omutwe naye omubiri gwonna from head to bottom tukolere wamu. Okay? Si nti ono ye mukulu ono ye muto no. Era bwe kyavuddeyo bwe kityo I believe everyone will be able to understand because we took Honorable Mao yatuwadde 4 hours. 4 hours. A minister doesn't just do that. So nsuubira nti jja tutambula bulungi eyo side.